tubaaniriza mwenna abatulaba ku Agida Live eddoboozi lya Gomba yenze Kazibwe Philip ku Agida Live olunaku lwayo tusinzidde wano Mabuye Bukalaji Kyegonza Gomba District nga tuzze n'omulanga nga tuliwamu n'aba volunteers the volunteers Gomba District nga bano bakola emirimu egy'obwennakyewa emirimu egirimu okuyamba mu ngeri zonna naye olunaku olwaleero tusinzidde wano ew'omukadde maama ngambye erinnya ki Lakeri Nalubo wa mukyala wango we tusinzidde nga maama ono oba jjajja ono atemera mu myaka nga 80 n'okusoba 85 jjajja ono alinamu obuzibu bwa nnyumba ew'okusula waleka wakalubye ng'ate emyaka egyo gy'olaba 85 talina bw'asobola naawe oba okitegeera talina bw'asobola kufuna kuyambibwa kyalibadde ayambibwa olw'Oluganda naye ab'Oluganda tebakyakola ki tebaliiwo ali ekampozi n'omuzzukulu we ono gw'alina tebasobola kusobola kwetaasaako na kuzimba nnyumba so nga tuzze tubakubira omulanga wamu ne volunteers obadde volunteers Gomba District okubaako buli omu kyalina ku nsonga eno ey'okuyimirizaawo ekisulo jjajja wayinza okusula n'ebyetaagisa ebirala bye mujja okulaba ebyetaagisa okuba nga tumukwatirako jjajja alina abazzukulu ab'omuzzukulu ono ate era balinga basatu embeera gye balimu ennyumba enkuba bw'ejja ekiro kyokka okukeesa obukeesa obudda basula ku tebuukye nga nkoko yaki basula ku Bwakatonda nsaba tubuzeko ku jjajja Nalubowa tuzze wano nga tuzze kubira bannagomba n'ensi yonna okusaba ku buyambi bakuyambeko ku nsonga y'ennyumba nga bwe twafuna obubaka okuva eno nti oluguudo ab'oluguudo abakwisako oluguudo tebakusasula tebasasula kubanga abo abaana oyo muwala gwe tugamba mwana mwanyinaze abadde abigoba bambi yalwalamu naye nibaŋŋamba twali wano era ne banyina nibaŋŋamba tibagiranga ki tebabasasula ate n'omutaka nyini wo naŋŋamba natugamba naye tagiranga ki tasasulwangawo okuva Mabuye wetandikira eri engulu paka weekomawo wamangawo yeye bwe yaŋŋamba ate n'abaana be ne baŋŋamba tebakolanga ki tebafunanga akasente kati obudde buno nga gwe maama Nalubowa tusaba osinzire wano okunge oba osabe bannayuganda bonna bannagomba n'ensi yonna obuyambi bw'okukwasako ku nnyumba osanga yunulayo yabekola ki kuba emyaka kati giweza oluguudo nga lukoze eki lwayitawo kati yunulayo ne bona ogikabira omulanga ogwenkana ki yakola ki yatema yagenda kati gwe sinzira wano osabe obuyambi bwonna nga bwetaagisa babulire n'embeera gye muyitamu eyo ennyumba eno eriwo embeera kati obudde bwerimu okusaba abantu nti banaye basse saba abantu Mukama bataddemu omwoyo gwabwe bakole ki banyambe Banagomba biki obulala bw'oyitamu oba mbeera ki gy'oyitamu endala yinza okuba nga naye yeetaaga okuyambako okulima olina amaanyi okyalima sikyalina maanyi galima amaanyi temuli kati akamere okola otyo mbadde nfuna kuba ebiseera bye mbadde kyalina amaanyi agalima mbadde n'emiwogo gye nasimba emanga nga nfunamu muwogo kati nagamayo naako nga ndi alonsa ate wakuba kati kasooli yafudde mbadde ntera kufuna kasooli nemulima naabo kati yafa tewakyali navaamu ku buwunga kati tewali wadde muwogo gyali mutotono si mungi kugamba ekyennyumba ekyokulya n'okukyusa obulamu mu mbeera y'okusula naye era niyo y'okusula era naye egumyemukko wetaaga kubadduukirize bakuyambe ku nsonga ezo ey'okusula ey'okulya n'ey'ennyumba
byebyo okwogera kwa mukadde nti omanyi munnange bamaama bano bwakulakulamu okwogera kwe kuba kutono naye ng'asaba era akubira omulanga buli omu gy'oli eyo buli ssekinnoomu alina ky'osobola omukwasizeeko. Waliwo munnaffe omu gwabeera naye gwakola naye omukwasizaako omanyi omukono gumu bw'alimayo kaalimye ke basinzirako ne balya. Embeera y'ebyensula nayo ngumumu yeetaaga okumutaasaako ku mbeera y'ebyensula. Tuli wano Mabuye mu Ggombolola y'Ekyegonza Gomba District. Tulina aba volunteers katwogereko ne chairman wa volunteers eyakubye omulanga guno okujja gye tuli. Chairman volunteers wanjisebo tusababuze ku baana Agida Live. Mbabuuzaako era mbalamusaako bannagomba mwenna abasinziira eruyi n'eruyi okubeera nga mutulaba wano ku Agida Live eddoboozi ly'eggomba. Omulundi guno tuli Mabuye nga tuli Mabuye ku nsonga ya mukadde ono. Mukadde ono bantuusaako amawulire ng'ennyumba egudde ekitundu nga bwe mujja okukiraba mu maaso awo. Ennyumba yagwako ekitundu ne bankubira kasimu nenvuga pikipiki okuva ewange nenzija ndabe ennyumba eyagudde n'okumanya biki ebyetaagisa. Natuuka nga bikaabya amaziga nga mukadde ali bubi talina akayamba talina akomwasirizi yenna. Ennyumba egudde erimu olwatika lunene n'akatundu akasigaddewo essaawa yonna kagwa omusingi gwonna gutuddemu kwegamba nga kiri bubi. Twe bannyinnyonnyola bwe najje nange ne nerabirako nentwala concern eri mikwano gyange benkulembera aba volunteers ne bagamba tukolewo ka budget tulabe nga tuyamba mukadde oyo tetulina kye tuyinza kukola kubanga ffe omubala gwaffe nga aba volunteers tugamba Gomba first other things follow. Kati ate ensonga olwedde ng'eri Gomba eri ku munnagomba ku mukadde waffe maama waffe abamujjajja. Jjajja ono awangalidde wano emyaka ng'emmeka? Emyaka girabika ali mu 7 n'okusoba oba mu 8. Naye oluba oluguudo bwe baali bayitawo mwana bo tebafaayo tebaafa ku mukadde ng'ono kuba talina akayamba bo baayisaawo obuyisa ne bamuleka kafunvu. Kye baamuyamba baamuteerako akantu obutagwa mu mwala ne bamuteerako akakoloboze waayitira naye tebaamuwa yadde 10. Emabega we waliyo layini y'amasannyalaze amanene. Kati kwegamba ali awo mu kantu mu kawugiro mweyetagira obuyambi naye ng'emabega eri alina wagaza wasobola okugenda ennyumba. Kati bwe natunula n'emikwano gyange tugamba mukadde lwaki tumuzimbirewo ennyumba ya bisenge 2 ng'eno gy'abadde abeeramu naye nga etegeerekeka eriko eyimiriddeko ey'omulembe guno asobole okukola ki asobole okubeeramu. Era ensonga lwaki natuta obuvunaanyizibwa obukubira omulanga ku Agida Live negamba Agida Live ly'eddoboozi ly'eggomba etuuka sayidi wonna abali e Bulaya n'abaliwo basobola okukola ki basobola ogiraba. Waliwo n'abaagaliza Gomba ebirungi bawero wishers nabo basobola okubeera nga bagiraba ne basobola okuyamba maama ono ne n'abeerako mu bulamu obulungi obweyagaza. Ensula si nnungi akendya kakaluba ate n'ennyumba efuuse ennyumba. Kati mu ngeri y'emu oba endala buli obwetaavu bwonna buli muntu yonna kyasobola kyalina ky'abaatuwa tuyambe mukadde ono. Ndi musajja mulokole era mbasuubiza nti kyonna kye banampanja kituuseewo mukadde. Kyonna ekinaaba kifuniseewo kujja mu mazima n'obwenkanya n'obwerufu mu bwerufu obw'ekitalo. Ba volunteers bano tubawulidde emirundi mingi muyambye bannagomba omulimu ogwo mugwebale tukola mpola. Kati omulundi guno nga bwe tubakyaliddeko aba Agida Live tujja kwongera okufollowinga ensonga eno okulaba nga jjajja era tusaba Mukama atukwasizeeko jjajja afune obuyambi buno bwe tuli mu kuyisizaawo buli omu bwali mu kulaba tubufune. Naffe Agida Live tufollowing up tujje tulabe nti jjajja ddala wali we twali luli twakyusizzaamu tuli walala Mungu bw'anaaba atukwatiddeko. Mukadde akasente k'abakadde ko kafuna. Awo twebaza Pulezidenti Museveni okubeera nga abakadde abalowoozaako ak'omwezi guno wakafunye. Ekitegeeza kooliko kati ke kakubeezezaawo kooli mu kulya. Mukama yebazibwe
yebale kukusobozesa ate era nange mwebale nnyo mwebale ddala mukama bannange bongere mukisa amiina nno bye mukola byonna bannange mukama bongere mukisa mukama atwongere ddala omukisa yogera kyobadde yogera mukama bannange bongere mukisa mwebale nnyo mwebalire ddala ebikola byonna bigende mu maaso yesu abeere nammwe mwenna nga abakozesa byonna so nno kyekyo bassebo banyabo bwe yonna gy'oli eyo nange ku lw'omukadde ono nja kusobola ne Agida Live okubaako kye tuteekawo okutuyamba tukwatireko naffe tobe nga tuyamba mukadde ono tusinzidde wano Bukalaji Mabuye Bukalaji Gomba district njagala okubira omulanga olinako bweyagala okubira omulanga njagala okubira omulanga abakulu abakulembeze b'Egomba omuli Honorable Stars Godfrey MOP Gomba East nkubira omulanga eri Honorable Ndahiro Albert Owawaaka okimanyi musajja oyo ye Wawaaka Egomba amasanyalaze waka ku netiwaka Honorable Ndahiro Wawaaka tukubira omulanga kuba tumanyi bino bimalanga abatakimaze amiina tukubira omulanga omukulu Dr. Harris Kalule Kirumira omwami oyo abeera wali mu lusozi naye tukubira omulanga taata ojjo yambeko omukulu Saalongo Salimu Semata Munagomba boss taata tukusaba naawe oleme kulutumirwa mwana ka budget kaneneko fenga ba volunteers katuyinze yensonga lwaki tusazeewo kuba omulanga okuyita ku ddoboozi ly'Egomba ne tugamba katukuba omulanga eri abakulu tugezezaako okuwandiika ebiwandiiko ebyenjawulo naye tulabanga ebitatuuka twaweerezaako ew'omukulu pulezidenti w'eggwanga Kisozi tetumanyi oba byatuuka tetufunangayo yadde akanyego ne tuweerezaako ewa maama Nabbanja naye tetwawulira naye nga lipooti zaagenda ku lwa maama ono so tubale tugezezaako naye naye kati tufunye Agida Live manyi Agida Live ebimala weesige bwenjinamu nange nyongera okukunga bannyinaffe abali ku Agida Live abasinzira UAE Canada America abali UK namukwa mukyala wange ali UK watifu senga oba otaddemu kayula awo kakiyaye namutabani wange ali America awo senga naye ateka mu kidoola waliwo bana b'e Dubai senga akwata bazita yadi diramu ebazita diramu ziba 10 oba 10,000 kale ene we kyonna kyosobodde mu mutima omulungi tuba mbakoola nze sinzire kukoola mmwe bannyinaffe abaganda baffe abasinzire okutulaba nga musinzira musize bweru inshallah munga abakwatiddeko tuddukirire maama ono nga bwe mmanyi omutima gwaffe gwakuyamba nakudduukirira n'okututumula Gomba ndi wano ne mukama wange wadde volunteers abaana batandikawo ekintu kino ekyokuyamba bannagomba mu mbeera etaliimu kufunamu mu mbeera etaliimu gamba nti wabali kungula kya wabula okuyamba awamu gavumenti we batetuuse bo ne batuukawo era aba volunteers ntumiddeko omukulu Marvin Boogere awali omutasubwaddeewo asinziira wano ye patron abe wano Kanoni waliwo Mbazira mwali Robert mwali ani omulala gwe manyi volunteer Wesige manager Wesige kanje so company emitwalo nga 10 mu bandi oyo sewe ye muwanika w'ekibiina mwanika kale kasooke tumayize omukolo guno begunagwedde maama ogenda kuba otwamu bwangu n'embiro tusaba Mungu akutukuumire bulungi ate tuddemu okukusanga nate obusobozi buno tugenda okukola ate Mungu abukuwangalizeemu nate akongereko oba asobola okukubisaamu kati gy'olina onti tugambe mmeka 85 emyaka 85 segeza waliwo mu lutalo luno olwaggwa olwa Museveni nali wano wennyini kati wano wangaliddeyo emyaka ng'emeka myaka mingi bakuzaalira wano nzaalibwa Bukandula bakuzaalira Bukandula naye wano najjanga nzize kufumbirwawo naye ate banyuma bazibu yafa
kati nga muto wange yagula wano kati ate nenvawo nenzija wano baze olwafa oba tutuyita omwami wange bwe yafa kati nenjala ne wa muganda ye muganda we yafa dda naye yafa bambe 24 kati emyaka 2 kitalaate kale maama kale webale kuba okutusa Mungu kale oyo mwana bambe yamusikira yoyo gwe bagamba yinonekamu omutwe yamusikira yinonekamu omutwe ate gwe badde oyinawo waliyo ne banyina ate banyina nabo balina ebyabo embeera kwegambe yabadde akwanguyira nayira mbambe mukazi wattu nayira bwatyo kati ate omutwe gwatabuka ate weyalwala nesukaali kale byonna nebyegatta wamu olumi bungi kale maama mwogo ayidde ye agambye wafumbye bwise naawe kale bannange owa mwogo ye kale maama amiina ye maama Yesu alina tuwa amaanyi tulina omumaliriza kino ekintu nga bwe kyetaagisa era ne maama wange oyo naye mukama mwongera manya nti oyo maama wange ye yagambye nti bannange nasinga nange ekigeeki egudde kwe kugamba kamba yambeko nkoleko mbikoleko kale mukyala aleese ono Anti ono ekyamaani wammwe aba volunteers Gomba mwana mulungi azaalibwa mpenjaawo kale toyanza nnyo maama erinnya lyange nze Nantongo Sise nze ku district ya Gomba ndi senior education officer naye bwe nali ntambula nga nnambula ku baana abatasoma nensisinkana omukadde Lakeeri Nalubowa nemusanga nga mwennyamivu ennyumba emuyiseeko nabwe kityo nange nenyamira era nenkunga bannange ba volunteer bannange basobole okujja okuyamba Lakeeri Nalubowa n'otuzzukulu twenasangawo otumukuuma n'olwekyo baganda bange mikwano gyange bakama bange abakulu mwenna buli omu mu kiti kye mbegayirira tudduukirire omukadde Nalubowa Lakeeri atayina mwana ku nsi wabula ng'aliwo ku lwa Katonda mwebale nnyo abatusizeemu n'abanaatuyongera tugabirira mukama abampeera omukisa kale abannange kale maama kale maama nsigadde nze Kazibwe Philip ku lwa Agda Live ndi tutambudde ne mukama wange ow'ebbendobendo chairman wa volunteers Gomba mubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobufuzi ebisanyusa ebyemizannyo agakagwawo ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba.